njagala kwogera naawe ku nsonga ntonotono oba omutwe mutonotono ogugamba nti omukisa oba amaanyi agali mu kukendeeza ebigambo. Gye tukoma okwogera ebigambo ebingi ate gye tukoma okwonoona. Haleluya! Ebigambo bwe bikoma okuba ebingi ate twesanga nti ate tuyingidde okwonoona. Ate n'okutambula kwa Mukama mu bulamu bwaffe kukendeera bwe tuba nga tulina ebigambo ebiyikiridde. Olwolabyeko omuntu nga tasobola kusirikako, omukubira esimu bw'olina kyoyagala omugamba n'agibaka n'atandika. Ekyo bw'ati oyagala mugamba tonakituukako naye n'ogamba katobe kye ngenda mugamba nti kye njagala okuwulira. Kati ebigambo ebingi tebireeta kubeerawo kwa Mukama. In fact, bw'oba oli muntu wa bigambo bingi ebiyitiridde n'amafuta ga Mukama gakuvaako wadde gakuliko. Waliwo kirowoozezaako? Waliwo bw'osalamu okusirika, waliwo abasamize bo bategeera bino ebintu. Nze kineewuunyisa nnyo abantu abasamize bategeera ennono z'omwoyo okusinga abalokole. Waliwo omusumba omu yali musamize n'alokoka, agamba nti bwe yatuuka mu kanisa n'alaba obujega bw'abalokole n'awunga. N'agamba mu nsi eri gye tulimu eri tuli siriyasi. Omusamize basobola okugamba weebaka ennaku 7 mu malaalo nga tolina gw'oyogedde naye n'akikola. Naye omulokole ayogera kati mulaba akato kayambadde laba oli emotoka yange oyo asabirawa. Ebigambo biba bingi nnyo. Tuyige omuze ogw'okukendeeza ebigambo, kubanga Bayibuli egamba etya? Kanzigulewo bwe nti engero 10:19 Bayibuli negamba nti mu lufulube olw'ebigambo temubula kusobya, naye oyo aziyiza emimwa gye akola ebyamagezi. Kubira Yesu engalo. Mu lubaluza bata olufulube siba kyekitegeeza naye kirina bikira ng'ekutiya y'ebigambo. Olufulube lw'ebigambo kutiya pipa namba ey'ebigambo. Kasita obeera n'ebigambo bingi ku mumwa ng'owulira amazima n'amafuta go gakendeera. Bwe mba ngenze kuweereza, nze abaweereza abayingi balowooza nti akasajja akukeepanka tebamanyi ennono yange. Ndigenda ku kituuti mu ssaawa eddako oba essaawa 2 eziddako. Kakati ekinjogeza ku Bobi Wine kiba kiki? Ekinjogeza ku Besigye kiba kiki? Ekinjogeza simanyi gavumenti kiba kiki? Nze obudde bwebyo basibulina bwe banga n'atera okuweereza Mukama. Nazuula ekyama Mukama yakindaga nti bw'okendeeza ebigambo byo Mukama asumula bamalayika be okutambula naabo. Kubanga kitegeeza nti gy'okoma okusirika okendeeza emikisa egy'okwonoona maaso ga Mukama. Basirika Kabaka ekyokubiri 18 tugenda kutandika n'olw'19. Waaliwo kabaka eggwanga baaliyita ery'Obwasuli, Assyria. Eggwanga eryo lyali ly'amaanyi, nga kabaka waalyo bw'amaanyi, ng'awambye obwakabaka bungi obulala, ng'awangudde entalo. Kati ekiseera ne kituuka obwakabaka bwa Isirayiri obwa Juda, nabagambako nti Isirayiri yalimu ebitundu 2, mukijjukira? Waaliwo North ne South. Kati Juda ye South. Waaliyo kabaka gwe baali bayita Keezeekiya. Bayibuli egamba nti mu bakabaka bonna abaafuga Isirayiri okuva mu mulembe gwa Ezeekiya teri kabaka yayagala Mukama nga Keezeekiya. Amiina. N'ajjawo ebyeddogo byonna, n'aleeta revival mu Yuda, n'ajjawo ebyomuzizo byonna, n'ateekawo ensinza entuufu, n'agamba tuddeyo tusinze Katonda waffe. Naye ate aba akyali awo, kabaka wa Asiriya n'amusindikira spokesman we, sipiika we, n'amugamba kakati gwe Keezeekiya twagala kulyawo okujjako ng'otubadde bino wamanga. Keezeekiya yali musajja wa mirembe,
n'agamba banange feeza n'ezaabu ze munsabye sibirina, naye kye ngenda okukola ngenda kugyayo feeza n'ezaabu ze twateeka mu yeekaalu. Jjukira baazimba yeekaalu ng'erimu feeza n'ezaabu mungi, Sulemaani yagizimba, ojjukira? N'atemawo ezaabu yonna ne feeza n'abiteeka ku mbalaasi oba n'abisindikira kabaka, n'agamba emirembe gibeewo, ntaddeyo feeza naki nkubadde ebyo mukama wange. Ani ategeera kye ŋŋamba? Naye ate newankubadde yamuwa ebyo byonna ng'agezaako okuteekawo enkola y'emirembe, oli kabaka yasigala agamba wadde ompadde bino ngenda kukuwamba. Wali osigenyeko abantu bwe bati okoze kyonna ekisoboka okuleeta emirembe, naye wadde ogikoze gyonna asigala agamba gwe tojja kumanyiira. Agenda n'agamba kati nayiba wange gwe eseno saagala ebeere wano n'ogijjawo, amazzi oda mugayiwa n'oleka gayiwa, kakati gwe mutuwaganira ekiro ne musirika. Naye buli kyokola kyonna eba kyekwasa naye nga yakunoonya. N'amusindikira omusajja, soma 19 Masegawaga ekyokubiri 18, n'ajja n'amusojja n'amugamba mugende mugambe Keezeekiya, ng'atuma ababaka ba Keezeekiya, mumugambe nti kabaka ow'amaanyi wa Asiriya ayagala kutwala byonna bye yeetaaga. N'amugamba kati gwe weesize ki? Let me read it for you. That says the king, the great king, the king of Assyria. What confidence is in you? Where do you trust? N'amubuuza n'amugamba gwe weesize ki Keezeekiya? Nze kabaka w'Obwasuli nsindise omusajja wange anjogera gwe beeta Rabusake. N'akugamba kati gwe tugenda kulyawo, weesize ki? Kabaka teyamuddamu. Yajja ekyama ekyokukwata zipu n'okiteeka ku mumwa wano n'osirika. Nze nkirabyeko. Okulabira ddala ng'olutalo Katonda alukyusiza, n'alukyusa ne luva mu ddirisa n'aluteeka mu luggi. N'ogamba oti kyekyo Mukama. Mutegeeze Keezeekiya kabaka wa mwoyo. Bw'ati bw'ayogera kabaka w'Obwasuli, kiki kye weesiga? Nga mu butuufu bw'otunulira amagye g'obwakabaka obw'Obwasuli n'otunulira n'amagye ag'obwakabaka obwa Yuda, naawe okimanyirawo nti omwanguzi y'ani. Teweetaaga kubuuza. Naye ate bw'obanga okimanyi nti bw'oli munafu ng'oyagala kumwangula olutalo, ne bw'ofuna okulumbaganyizibwa, sooka osirike okakane. Eyo nayo nnono ya deliverance. Omanyi lwaki abeegayirizi mu kanisa abangi basinga okubaako ebizibu? Anti bwe tonatambula makanisa, atuula wali ne yeekwata mu kiwato bwati ng'asiikuula esaala, nga n'akabina bwe keeya nokabadde omwana yakwata ku Mukama ono. Naye oluva mu saala bwati weesisa omulabo olaba gy'oyazereeti abadde anoonya sente z'enjiri akawege talina oyo mukopi. Abaali awo n'ajja ku musumba, olaba oyo musumba bamuwadde sente nyingi okuva ebeeyo takiwaddeeko oyo. Kati ne weebuuza kyokolaba lwaki abeegayiriza abangi tebasobolwa, naye ng'ate esaala gy'asinga owulira nti y'amaanyi. Experience gyefunye nabo amakanisa geetambuddemu biba bigambo, tebakontrolinga mumwa gwabwe. Eyo saddaaka eyogamba nti ze kansirikeko ntunule embeera nga bweri ensonga y'okwogera. Omuntu yali akusindikiddeko message n'akusomera bwe tebakusomerangako. Omuntu asobola kusindikira message ng'akusomera, mu butuufu mu ndeero oyagala omudde musigira, oyagala naawe omwali omuyisemu egaali kabe kasinye ne piki, naye neweefuga n'ogamba naye omanyi olw'emirembe eno message sigenda kukola ki? Sigenda kiddamu. What am I trying to show you? One of the strategies of the enemy to kill your anointing, one of the most effective weapons the devil uses to destroy your relationship with God is called provocation. Bakuyita kukola ki? Okukyokooza. Kitala sitaani ky'asinga okukozesa ng'ayagala kuggyako amafuta go, ng'ayagala kuggyako levo gy'obadde otuuseeko okufuna omukwano ne Mukama,
bakuyita kukyogooza. Kati bw'oba mugezi bw'olaba muntu ng'akugolokeddeko dduka mangu mu mmeeme yo otegeere ogambe naye wano ki ekigenda mu maaso. Sitaani aba ayagala kuyiisa amafuta g'omaze ebbanga ng'okungaanya. Nagendako okumulira ekiro bakino kibagamba omusumba nakola ki nankudaalira nagamba batuleetera emmere senenga sitera kulya n'abasumba gurupu ezo emboozi ezo naye kuno ne bambaka ne banteeka ku mmeeza nensirika nga ndi ku mmere yange nensirika oba nagendako akagambo ki omusumba nagamba olwebyayogere bya kitono ayogere kyebyo nensirika nakabagambako bwe bankwasa kano kanakazidda n'avaayo mukama ngerumusajja ng'akyuka ate obuzibu bwajja nti yali alina okubuulira nze nga nvuddeko enjiri n'emubula. Nkuwulidde amazima ebigambo gy'okoma okubikendeeza gy'okoma okusika obukuumi bw'eggulu omuzungu gy'ayita backing. Beera muntu atayogera bingi weewaawo akamwa baakakuwa weewaawo omanyiyo okwogera weewaawo munange osobola n'okusomera omuntu naye fuuka omuntu afuga ebigambo by'ayogera mu lunaku. Ekyo bakiyita kitala kya mwoyo. Bino bintu by'okugamba g'oyinza okulowooza mboozi. Kakati Rabushake n'ajja n'amusomera n'amugamba gwe tosobola kuwangula kabaka w'Obwasuli. Ky'okola waayo bwakabaka bwo mu mirembe kubanga tugenda kulya. 3 n'amubuuza oyagala kugamba abantu nti Katonda wa Isirayiri asobola bataasa. Mbuulirayo eggwanga lye tulumbye nga Katonda waali alitaasizza. N'amuwa lisiti y'amawanga agawera 5 n'amugamba eri twagikuba tebalina Katonda. Omusajja n'ayogera ebigambo eri kabaka wa Isirayiri Yuda mu ntuufu nga waliwo reason ez'okutya nga waliwo obukakafu nti mu buliwo ne bw'okola otya tosobola kuwangula nsi ya Bwasuli kubanga amagaali ag'ebyuma Obwasuli bwe baali bakabaka mu gakola bwe baali bakabaka mu kukola obusaale obw'ebyuma kwegamba nga mu buliwo n'obwolaba olutalo nga mutuufu Katonda bw'aba tavudde mu ggulu Isirayiri bagiryawo. Waliwo olutalo lw'oyingiramu nga naawe n'olabirira n'ogamba nti Katonda bw'atava mu ggulu ku luno mpwedde. Kati mu kiseera ekyo olina okukendeeza ebigambo. Ebigambo oyinza okulowooza nti njagala kukyamuukiriza. Nze Mukama teyampita kukyamuukiriza bantu. Mukama yampita nkubuulira amazima ag'obulokozi owangule. Naawe osobola okuwangula ensi eno ekyo ekizibu ky'olita ekizibu. Mukama asobola kijjawo. Zomera Enjiri 3:3. Waliwo Katonda yenna ku bakatonda b'amawanga eyali alongodde ensi ye okuva mu mukono gwa kabaka Obwasuli. Eyo ensi emu, eyo nsi yokubiri. Eyo nayo nsi baagiwangula nti naye twagiwangula. Lisiti sooka okomaawo n'amuwa lisiti y'amawanga g'awangudde n'amulaga nti kati gwe Keezeekiya naawe tolimba bantu nti Mukama ajja kutaasa. Keezeekiya leka kulimba abantu nti osobola kutuwangula nti lwakuba osaba nnyo. Bakatonda b'amawanga gano genkoze lisiti baaliwa nga twabawangula. Kakati waliwo Katonda yenna asobola kutaasa ensi ye mu mukono gwa kabaka w'Obwasuli. Kikyagezaako okugamba n'agezaako okumulaga nti nze kenzize nina ebigambo bingi ate nsobola okusaanyaawo. Olwasatu naye abantu ne basirika ne batamuddamu kigambo kubanga ekiragiro kya kabaka kyaliwo ekityo nti temumuddamu kubira Yesu engalo z'amaanyi. Obuzibu bw'olina odamu nnyo abalabe bo ne bakusomera naawe n'obasomera ne bakusomera naawe n'obasomera ne bakwogerako ekintu n'ogenda kubabuuza kikakasa kituufu oba si kituufu lwaki wanjogerako bwoti kakana. Ekiragiro Keezeekiya kye yali awadde yagamba mbasindise okuwulira oyo omwogezi by'ayogera naye omulimu gwammwe kuwulira sikukola ki sikuddamu. Kyali kiragiro. Kati ekibuuzo kigamba nti
Keezeekiya ye ekiragiro ky'okusirika yakijjawa? Ekiragiro ky'okusirika yakijja mu kubikkulirwa, kubanga Bayibuli egamba nti yali musajja wa mirembe ng'amala ekiseera mu maaso ga Mukama. Okumanya nti yali musajja w'emirembe, yatuuka ne kuleka okukwata yeekaalu n'agijja mu ffeeza n'ezaabu n'agamba, mu kifo ky'okulwana naawe kabaka munnange, kwata bino ebintu emirembe gibeewo. Saani bw'atyo bw'akola, buli lw'olabanga okukyokozebwa kuyitiridde, saani ky'abaanoonya nti obeeko by'oyogera ebitali kiriya, ogulewo oluki akasaale ke kayitewo kakukube, ate ole mu kwegayirira deliverance. Buli bwemba ngenda kuweereza nga bampise okuweereza, olunya mu baasi kondakta n'akuvuma. Entebe oluusi zibaako enamba, n'otuula ku namba yolina gy'agamba eyo namba yange nga tebisiita ebikiriya. Otegeera kye ngamba? Olina okutegeera omulabe n'omulabe n'ogamba nayagala kunsuuza kye nnina. Nali ngenda kuweereza Kabale, nasemba okuweereza Kabale, lisete mbadde mbala naye nagenda ku Kabale. Nali mbulayo ennaku bbiri, waliwo omuntu awo n'ansojja. Natunula emesegi ziri nga mu butuufu ne ngamba Mukama sijja kuddamu muntu oyo, kubanga bw'omuddamu bw'oti kyakuddiza tekijja kubanga kikaawo okusinga kye yasimbise kiri, ate naawe n'ozaayo naye nazza. Otegeera kati awo olutalo ne lunyooka. Jjukira bayiiza omutume mu kitundu Kabale abantu 12. Amiina. Kati olina okutegeera kikyoddamu kikyotaddamu. Bwe kikusoboka n'oddamu weenenya immediate negamba Mukama kano kankubyewo nsaba kuntaasa, n'oddamu n'osiirika kiri ekitundu. Ebyo byama ebisobola okuwanguza omuntu mu ntalo z'alimu. Ebyo byama bigezaako okukendeeza ebbanga ly'onoomala mu lutalo. Eno Bayibuli bw'oba ogisoma obuuzanga Mukama lwaki kintu kyabaawo, akuwa okubikkulirwa kiki? Omusajja Keezeekiya yategeera ekyama eky'okusirika. Osobola kuba nga oli mukozi mu ofiisi, boosi akulidise, sirika. Osobola kuba nga oli ku kyalo oli mu bufumbo, omusajja akuusa ensonga, bw'oteeka ekikopo wano n'akuvuma, ate bw'okijjako n'akuvuma, ate buli kyokola kiriko akavuyo. Wano olabyeko relationship n'egwe nga buli kyokola kibi. Bw'osirika musango, bw'oyogera musango, bw'ofumba emmere musango, bw'otagifumba musango, bw'oteekamu akacuumaali musango, bw'otokataddemu musango, bw'oteekawo guliini musango, bw'otaziteekako musango, noka kati omuntu akyukirewa. Nze waliwo omukyala gwe nasiikana yali alina hoteeri Mukono ng'alina bba naye omusajja oli wa ntondo banaye, ndabye entondo naye ziri zindabanga. Nagamba musumbaze banange okuba nalyawo nnyo n'afuuka mukwano gwange. Omusajja ono ne bw'okola otya ate ngezezzaako obukyayagala zikimanyi. Bwenkeera oluusi n'agamba lwaki ani akukola gaba, ate webasikere gwe tolina mulimu lwaki ogenda kukola, nze simanyi kyamukolera. Bw'omuwa akacaaya ani agambye njagala caayi, ate bw'otaleeta bwe tokiraba nti njagala caayi. Kwegamba omusajja ze yansobera. Kati waliwo abantu teipu ezo sitaani aba akunoonya. Waliwo abantu nga tebabeerekeka nabo. Ekyo kankikubuulire nga ye aliko omuzimu ogw'akavuyo. Buli kyokola kiri mu maaso ge. Kiriko nnyo mu bakyala naye n'abasajja nga yafuuse wa ntondo omuwuliramu. Haleluya. Ate ku bitundu byaffe eby'omubiri ekikyasinze okuyiisa amafuta baguyita mumwa, ate ekisinze okuzimba amafuta baguyita mumwa, kubanga tojja kusabisa nyindo. Omutima gwo genda ne gujjula ekibi, naye wakiri bw'obanga tokisumuludde mu kamwa osobola okukyendenyeza munda, naye ky'osumuludde mu kamwa tosobola kizaayo. Akamwa sitaani akakozesa n'akwawula n'abantu abaali kutaasiisa. Waliwo omukyala gwe namanyako yali awulayo ennaku 5 okufumbibwa, nga bw'oyo amwagala bitya, baatabukaga wabulayo wiiki. Omuwala yavuma omusajja, bakuyita okusomera, yamusomera engeri gy'atali levoze, engeri gy'ali mumpi, engeri gy'atali saana n'okumumanyira era n'okumwagala yamuyamba buyambi. Omusajja n'agamba kiki, ne baawukana. Ng'ate waka bali kutegeka mikolo gya kwanjula. Omuvubuka n'atula n'agamba
bw'aba asobola okunsomera bw'ati nga sinamwanjula kati wamanya nti enanyini wakanga mutadde wali kyo kigenda mu maaso omuvubuka n'asirika omuwala hi baby I'm sorry about what happened between us honey please can we message nga taziddamu n'akuba esimu ekyaddamu the number you are calling is not on the network bagiyita block era simanyi oba omuwala oyo yatuuka n'afuubibwa lubanyuma simanyi sitaani yamukuba akasale oyinza okusala yali sinamuwala mubi nnyo kyamugwako obugwi n'asomera bebi n'agamba tojja kunsomera nga sitakuwasa ate ntwale wakati onsomerera okunsomera kakati kyogenda okukola somera abalala ndowooza nze kansikemu mu maaso bw'oba oli mulokole wa mwoyo oba w'omubiri tetujja kulabira mu nnimi meka z'osaba tetujja kulabira mu bulamu buleka bw'otubadde munange olwosa ekibazo nekituukirira tujja kulaba mu ngeri gy'ofugamu olulimi lwo kati eyo levo ndala gy'okulako entalo ezimu n'ozisukuluma bw'osobola 15 bayibuli egamba ekyati Hezekiya n'amuwa byonna nti balina omukisa ababasaayo emmeeme okuzaawo emirembe kubanga obwakabaka bw'eggulu bwabwe emirembe giva eri munda aitolikanaye mukama waliwo kyanzijukiza omuntu gw'otasobola okuwangula ne bw'osiiba ennaku 5 omuntu gw'otasobola okuwangula nate tasaba nnyo ye muntu nga ku mmeeme munda eri alikirya ne mukama va ku bino nti ndi mukanisa nangamba eri munda nti eggulu bwe likuba toki mu mutima gwe nti alikirya mu maaso ga mukama omuntu bw'ati asobola kusaba esaala ya seconds 2 n'agamba mukama katonda w'eggulu n'ensi nga bw'olaba nze n'eggundi bano ani mukyamu mukama gwe musazi w'emisango mu linnya lya Yesu amiina esaala egenda tetukiweza dakiika naye lwakuba nti omutima gwe gulikirya mu maaso ga ozozirakotiisi ojja mugwaku nkuwulira amazima waliwo beera abantu abakkiriza mu bisaala by'amalu by'eddogo bino omuntu bw'atyo amagezi g'enkuwa ebisaala byo tobisaba kubanga ojja kufa omuntu bw'atyo aba alina endagaano n'eggulu kugamba abaasise katonda nakugamba katonda taata ate musazi wa misango ate kabaka kati omutima gwe gye gukoma okubakkirya ku namulondo ya mukama n'oteekayo ensonga kyokola katonda tavaayo nga taata ate tavaayo nga kabaka avaayo ng'ayambadde ekyokusala omusango n'agamba ensonga eyo tugisunuddemu mu ntuufu mutabani wange muwala wange talina musango kati alina omusango ezimusanze katonda bw'atyo bw'akola kati bw'aba bw'atyo yensonga lwaki asobola n'okusirika kubanga yamanyi munda eri alikiriya bayibuli egamba nti omutima gwaffe kyegujjudde kyetwogera kati bw'aba alikiriya ku mutima tasobola kwogerako bubi wadde ng'oli kumwogerako bubi wadde oli kumusojja ye asirika omuntu bw'atyo aba muzibu nnyo ng'owulira amazima I'm talking from experience nze byenjogera mbiinako obukakafu waliwo esaagala kwogera ku muzindaalo naye nze ndabye katonda ng'alwana entalo naye muvubuka muto ndi mu kisenge kyange yandeetera omuntu andoga live mu kisenge nga siri musumba amiina ate nga nali sinalokoka na myezi 6 ng'olokose emyezi 6 amiina ng'omuntu andi bubi sina kyemukoze kavubuka kati nakalokoka nze nenoonyeza mukama sina waakubeera ennaku yange endi bubi naye omuntu ng'andi bubi nnyo naye mu nnaku nabagambako akasiibo kange akansooka kenalimu akokona emigaati silaisi 3 saawa 3 ate noddamu n'olya saawa emu mu kisiibo era kyali kisiibo naye mu kisiibo kyange ekyobuto kubanga conscience yange yali clear mukama yaleeta omukazi n'amuteeka wali ng'alina ekutyeyaniriza n'agamba Michael mbadde nkukolako bino byonna naye ntegedde tolina katonda naawe waliwo ekitya okwogera ku kituuti wano naye ekyo kijjeyo nga sina bwekiwala okulaga nti oyinza okukola endagaano ne mukama nga omutima gw'omunda eri guli kiriya eyo yesaala esooka katonda ekikula nakamwako gezaako ky'osobola kyonna mulokole nti akavuyo akaba waka gy'ova akavuyo akali mu kanisa gy'osabiramu akavuyo akali mu mishoni kaleme okuva ku ggwe kola endagaano ne katonda ogambe mukama nze olugambo lunaleeta akavuyo terujja kuvanga ku nze
oba ebigambo ebinaleetanga akavuyo tebivenga ku nze eyendagano bw'okikola ne Mukama n'ofuuka muntu alikiriya eri mu mutima, entalo Mukama zakuwalira tosobola zitegeera, wala ezimu zakuba nga tobirinako. Kati ekyabaawo ngezaako okukulaga nti Mukama kyasinga okwagala si na saala zo wadde nazaazaagala. Esaala enaawoomera Mukama ayagala ebeere ng'eva ku kyoto ky'omutima gwo ekiri kiriini, okubeera n'akasajja ku mutima, okubeera n'enkwe. Tegete beera omuntu nga ebintu ebyo tobirimu kubanga byongerayo ennaku z'obuddu. Amiina. Waliwo gwenjogera naye nga nange mwendi tuve mu mbeera eteekawo okwekiika ensingo n'omutima ne gwekiikiramu ng'ate ayi Mukama nsaba mu linnya lya Yesu ng'emizimu kunamulola zitaba ate bw'asaba naye oyo waffe tolaba Mukama kazaba byali kwogera ku munne oyo mwana waffe naawe Mukama egulerigamba Mukama oli mutuufu. Amiina. Ebyo byama ebisobola okutaasa okweyongera okutayonoonesa omwoyo omuwombeevu era omuteefu, era okwo kwe kw'omuwendo ennyo mu maaso ga Katonda. Haleluya. Kwa muwendo nnyo mu maaso ga Katonda. Ako bakayita kaloosa kunamulondo y'eggulu. Bw'oba osaba bubanga obubaani obuwunya bulungi mu maaso ga Mukama. Kubanga Bayibuli egamba nti esaala z'abatukuvu bw'ogenda mu kubikulirwa 8 olwokutaano nti esaala z'abatukuvu zibanga obubaani mu namulondo ya Mukama. Kati esaala y'obutukuvu teva ku mutima gw'obukyayi, teva ku mutima gw'enkwe, teva ku mutima nti olina byoyogera bibi ku munno ng'ate oyongeramu n'omwinyo. Esaala eyo tejja kufuuka kabaani mu maaso ga Mukama, kijja kufuuka kyonzira kya muzizo ku namulondo y'eggulu, ate ne kirwisa emyaka gy'onoomala mu ddungu. Kati ekyo njagala okitegeera okuba ne leero bwe bwogenda mu maaso ga Mukama sookoogana naye Mukama omutima gwange mutadde mu maaso go. Kyobulaba omuntu asaba eddakiika 10 ze n'amala basimutegeera kubanga omusooka n'owongayo omutima gwo n'ogamba Mukama nsaba omusaayi gwo gusooke gujjewo ebirowoozo bino ebadde binga tebirikiriya mu maaso gange. Mukama mbadde nsaba tudde mu kussa kimu n'omutima, omutima gwange ngutadde mu maaso go Mukama n'osiriikiriramu. Oluva ku ekyo n'oddamu kumwebaza by'akoze. Mukama nze ani nga ndi mulamu leero? Mukama by'onkoledde nze sisobola kutunda mu hoteeri n'erya emmere ne sijjukiza Mukama nga bwe yali ntambula ku street nga sirina kyakulya, sisobola. Ate bwe mbanga ninamu akasente teri muntu ansaavinga mmere ne simuwaayo kasente. Eyo enkola yange abatambule nange bakiraba. Lwaki? Kubanga mbangezaako okusinza taata ne mugamba Mukama naliko naawe nga sirina kyakulya, naye kati laba Mukama nkyatambula naawe, kati ekyokulya okiikadde. Naliko mu kibuga nga mu butuufu okulya ekyemisana etendo ly'okuba balaba ng'obuuka mu kyaki ng'otuula tebakutegeera, naye akatishaati kange ka bulu nga kafaanana akakiteeka omuwala oyo atudde mabega oyo nga katono nnyo nga kankwata bwe kati. Twasinzanga Mukama entuuyo yatuukanga amankuwa neetuuka n'eno ng'olaba ekyapa kizeeko, naye nga neebaza Mukama kuba ampadde obulamu, neebaza Mukama nga ndogode naye nga neeranki tetuli shuwa egenda kuvaawa. Golowooza mboozi zino nga neeranki gy'eva nga tetumanyi. Waliwo omukyala yatutwalanga mu tawuni yalinayo obuweereza maze ebbanga nga simulaba njagala munoonya kuba yansimba bulungi, nga yapangisanga mu kibuga mu kizimbe ekimu awo nga tugendayo mu fellowship, naye nga tonayingira waggulu waabangawo restaurant nga bantu balya enkoko ne chips ne lipa ne fish. N'oyitawo n'ogamba naye omuntu asobola okujja wano n'atuula n'alya bino akikola atya? Ng'ate waliwo feesi buli bw'oyitawo ogisangawo. Mukama omuntu ajja wano n'asaba chips n'ateekako ne lipa ekibumba n'oteeka n'ekyennyanja n'okuba n'ekijuisi ekinene n'amulabye ejjo ne kakati waali nze mu bwongo bwange Mukama waliwo bantu bawayimusa nga nze emmere egenda Katonda ayimusiza omuntu. Kati bye nkugamba bino
nze mbirabyeko naye nze kye nayiga mu balokole bonna be twali nabo era bw'ogenda obanoonyereza nze akyayiridde siriasi ne Mukama ng'ogyeko kupasa imachment yekka kubanga nze nategeere nga Mukama newankubadde sisobola kulya kyamisana newankubadde nga engato yange erimu ekituli nze kati kyenkusiima Mukama nti wandokola mu butuufu nakusembeza nekutegeera kitegeeza kyokutambula naawe Mukama nkwebaza ekyama ekyo kyantambuza emyaka nga sirina breakthrough gye nina naye nga mu mbeera nina obukakafu nga mpulira nti waali kati ekinsirisa twagendanga ne mu fellowship nze abantu manyi gyaberekisenze nga nsirise kubanga tebamanyi tuyitamu ng'ate tokiraazaasa nti beri mu biyo nedda otula wali n'osirika n'obakinulira bwoti ne bafuwa oluzungu lwabwe ne boogera bino ne biri ne bawa testimone ne bakulira eddadi bwe njagala mutwala Bungereza njagala mutwala Isirayiri bwe n'otunulira n'otunuulira n'ogamba singa amanyi gwali buwulira ono naye naawe n'obeera Israel Mukama ng'akukoze bulungi naye bagala kutwala ogenda ddi naye nga ogenda ddi n'egyodda waka tomanyi ankowo ajja saawa meka ate gwataddemu bwekanawa kubanga gyakoma okuguteekamu nakubulirako story get out of here eyo nayo eba ekulinze amin kati nze kuwulya bino ebyama naye ekyama ky'okusirika n'otereeza emmeeme eyo mu mutima gw'omunda eri nkirabyemu obwaguzi ezaako okwewala munda eri okubaako n'enkwe abina ku lusooga bayibuli eveeyo bulungi kabaka Keezeekiya n'ayuza ebyambalo bye ne yeesiiga evvu n'ayingira mu nyumba yaki njagala kwebuuza ekibuuzo kimu yayogera ki ate ekigambo kyeyayogera kati omuntu bwakulumba lwaki opapa kumudda omulokole bwe baba bakusomera oluusi gumirako bakusomere si byangu sigambye nti byangu leka bakusomereko nze waliwo omuvubuka eyansomera kuva saawa 3 paka 7 dakiika 45 oza kulimba yansomera mu message WhatsApp okuva saawa 3 paka saawa 6 bwe namubulokinga saawa 6 n'ajja ku message z'essimu yanvuma paka saawa 7:45 nankubira n'essimu nayagala kunsomera live kubanga message awulira tezimala nayina obuyinza okusobola kukwata essimu eyo nemwogerako ekigambo ate nekinywera ngamba oba nange mubwe faya mutuufu nga anvuma ebintu ebiruma kale katugambe omuntu waba yakuliisako ng'oli bubi nagamba gwe twakuliisa si kituufu wamma ate oba tewagirya kati nange negamba sijja kwewakana mmere nalya waabwe omuvubuka ali kunvuma gwe kisajja gwe weefuula tikibulokole tokyagala kutukyalira gwe twakusuza kituufu nga sola gamba temwansuza nebakayo kyali tekirina mmere nekijja waffe kituufu kimanyi kyali tekirina mmere mu myaka egyo kati onogenda muddamu nkyo nga bwogenda kucekinga amazima nga mutuufu adde bubi nansomera ekintu ekyo kyansumbuwa nnyo bwe nava naye ngenda mu kisenge kawungezi ngamba Mukama nenzirayo mese nenseeka ku kitanda bwenti ngamba Mukama ebintu bino ndoza wabirabye omusajja ono okunvuma bwati mbadde mukoze eki Mukama ansaba nti yegwe omusazi w'emisango weba nze mukyamu Mukama nange onsaba obunsalire wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsabye amiina kitegeezako okugamba ekyama ky'okuba kiriya ku mutima atumisa nabbi Isaaya mutabani wani olaba omusajja ono engeri gy'alwana entalo ze kati genda ku lw'14 paka 15 n'agisoma mu nyumba ya Mukama n'ayanjula mu maaso ga Mukama awo Keezeekiya n'asaba mu maaso ga Mukama lindako yakola atya
yatwala ebbaluwa ey'ebivumo mulokole njagala otegeere bulungi n'afukamira mu maaso ga Mukama n'agamba Mukama ebbaluwa eno ndowooza ogiraba kabaka wa gundi ali kuŋŋamba kino ne kino ne kino ayi Katonda wa Isirayiri omusazi w'emisango nsaba ontaase mu kino esaala eyo ekolera ddala olw'ekumi n'ettaano Awo Keezeekiya n'asaba mu maaso ga Mukama n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wa Isirayiri atuula mu bakerubi kikyagezaako okwogera soka okomaawo omanyi Bayibuli bw'oba ogisoma osooka nga n'onyole ku mazzi leka gisoma nga bwe twasomanga antemu y'essomero atuula mu bakerubi kiragezaako gamba agamba nti ayi Katonda wa Isirayiri agezaako okuggyayo Katonda omusazi w'omusango kubanga atuula mu bakerubi okusala omusango gwe Katonda gwe weka ow'obwakabaka bwonna obw'ensi gwe yakola eggulu n'ensi tega okutuuko ayi Mukama owulire zibula amaaso go ayi Mukama olabe koma lwaki amugamba tega okutuuka owulire kubanga ayina obukakafu nti nze mu Ndeeri sina buzibu na kabaka w'Obwasuli mu Ndeeri sinamuvuma kigambo neki kati nina obukakafu nti Mukama bwe nsaba okutega okutuuka okusaala yange ojja giwulira ate n'amala kumusiza nti gwe kabaka w'ensi zonna ekitegeeza gwe musazi w'emisango mu nsi zonna kubanga bakabaka musazi ba misango amiina kyekyabaawo 20 buuka mu 20 awo Isaaya mutabani wa Amozi ng'ayogera atya bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri kubanga osabye kuwasa Nakaabu nkuwulidde koma bw'oba oyagala ekigambo ky'obunabbi eri obulamu bwo kiveeyo ky'osooka okola beera kiriya mu maaso ga Mukama mu mutima gw'omuntu eri okusonyiwa si kintu kyangu sigambye nti kyangu amiina kubanga waliwo omuntu mutuufu bwakukola ekintu naawe n'enviiri ezikuva ku mutwe naye amagezi g'enkuba lwana nga gwe mu Ndeeri obeere n'emirembe newankubadde waliwo abakusonyeza ekyo kisikayo eddoboozi lya Mukama kuva ku Namulondo okuyitira mu bunnabbi ne mu bamalayika be kino si kikuwulira twakuba ntisomye mu Bayibuli nga tonajja mu maaso ga nabbi yenna sooka obeere kiriya mu maaso ga Mukama kubanga Mukama ky'anaalaga nabbi eri obulamu bwo kisinzira ku mutima gwo enkolagana yagwo ne Katonda amiina kati kyekyabaawo olwasatu mu mukaaga ekiro ekyo malayika wa Mukama n'agenda mu nkambi y'Obwasuli n'atta abasajja emitwalo 18 mu 15 ku makya abantu baagolokoka nga bonna mirambo bwe bakikubulira onosobola kikkiriza kubanga tekyaliwo mu mirembe gyo ono malayika teyagwa muggulu nga mumwe yavaayo ng'ayambadde omubiri ng'akuta ekitala n'asaanyaawo abantu emitwalo 18 Isirayiri teyajjayo gyene kino kyavaawa Bayibuli egamba nti Keezeekiya ye kabaka eyasinga okutya Katonda era bwe yavaawo tewajja kabaka yenna eyatya Katonda nga ye yasinze Katonda mu mwoyo ne mu mazima n'abeera kiriya mu maaso ga Mukama ng'ate musajja wa mirembe si wa nkwe si wa ntalo ekyo kye kyajjayo malayika okuva ku Namulondo ye ng'owulira amazima bakwogerako ekintu oyagala kwewozaako weewozaako okyangambwa waliwo nabbi gwendabye gana era nasese nabbi w'amaanyi amafuta gayiika kati nabbi mulala n'amuvuma n'abaako byamugamba mu public ebimu simanyi oba bituufu wasibuka bw'omanyi ebyabaweereza byetuyitamu omanyi bw'avuddeyo n'agamba olutalo lwange ne nabbi oyo terugenda kukoma
era ngenda kutigomya okutuusa ng'ovudde mu ggwanga lino tugenda kulaba nze naawe nze ani terugenda kukoma. Kati bwe namulabye ku TikTok ne mpandiikawo kamesinga basa are you a man of God? Nze omuntu ne bw'akulira ekintu ku nze n'ojja n'okiŋŋamba sisobola kugamba si kituufu sisobola. Nze nkiwa tayimu nga manyi omuzimba olunaku lumu ojja gulaba omanyi omutuufu n'omukyamu yani. Nze sirwana kubanga nze mba neebuze naye nga mulaye kati omwana muto kati nkwewolezeeko nga nfunemu ki. Amen. Kati bw'otegeera ennono y'okusirika lulibo omuzingo guliva wali kasolya wali wagulu paka wano nga naawe obulabako kitegeeza amazima gali bwe gati. Haleluya. Mbirabyeko si gumu ebiri, mbirabyeko si gumu ebiri. Haleluya. Kati jjukira Yoshua nga bwefundikira. Recall Joshua when he was attacking Jericho. The instruction from God was don't say anything for 7 days. And he rotated the entire Jericho for 7 days. Once a day. And on the 7th day they rotated it 7 times. But for a full 7 days, a group of people together, nobody even said hello to a neighbor. It was an oath of silence. There is power in minimizing how much you speak. And it brings angels. We have seen it in the example of King Hezekiah. In the days of Joshua, the Bible says, as he was praying, an angel of the Lord came from heaven and said, I'm going before you to destroy Jericho. Can't tell him Lugani. Omusajja Joshua bw'ogenda mu Yoshua 5:17. Bayibuli egamba nti Yoshua n'ayimusa amaaso ge n'agenda okulaba nga malayika muyimiridde kumpi. N'amusembera n'amubuuza oli ku luuyi lwaffe oba oli mulabe waffe ng'ayambadde omubiri ye takimanyi nti na malayika kuba yali alabika ng'omuntu naye ng'amasa. Oli n'amugamba sina sayidi gye ndiko naye nze akulira entalo ku Namulondo nze okuyamba okulumba Yeriko. Ku biragiro bye yawa Yoshua Bayibuli tetugamba nti yakimuwa ekiragiro naye tulaba bye yagamba bali ng'amaze omuvaako. Kiraga nti ebiragiro bino yabijja ku malayika ono. Ekiragiro ekyasooka n'amugamba kulembeza bakabona, kwata abasajja bonna Abayisirayiri, tewabaabaako kyayogera okumala ennaku 7 nga buli lunaku mwetooloola Yeriko nga tewali ayogedde. Ekitegeeza nti okusirika mu maaso ga Mukama sadaaka mu maaso ge. Ng'ogyeko embuzi tebasala sadaaka ya nte, juga bali mu mulembe gwa sadaaka y'omusaayi. Tebasala sadaaka yonna, baateekayo sadaaka gye bayita okusirika. Kitegeeza nti newankubadde malayika olene yali nga atambula nabo nga tebamulaba ng'anoonya pulaani y'okuyuwa Yeriko ebisenge. Singa baayogera endagaano wakati bo ne buli yali egenda okuyiika ebisenge tebyayinze. Bino byama bya mwoyo. Tulina okutegeera ebyama bino ne tubimalayo tulyoke tuwangule kubanga entalo ezitulumba si tono. Wali tonalokoka wayina entalo si weewaawo. Naye njagala ojjukire nga bwe nkugambye abasamize oluusi batusinga n'okutegeera ennono z'omwoyo. Waliwo abantu abagenda mu masabo ne bamugamba bw'ova wano tobaako gw'oyogera naye banekubuuza paka waka. Waliwo kiwuliddeko? Ennono bagimanyi. Fe abalokole yimbira Mukama tegeera ennono. Okulokoka si just lwakuba omusumba we yegundi omanyi nze nsabiramu amakanisa nze nsabira negundi papa wange yegundi. Waliwo ebyama by'olina okutegeera mu maaso ga Mukama nebikuyisaawo mu ntalo. Nze nkuwulirayo bitonotono kubanga ebimu tujjabyogera ku bituuti kubanga ekisooka bajagamba akasajja kepanga kekakutte ku Mukama nnyo ekyokubiri oyinza okukiwakanya ate nemba nga akutte zaabu ate nenjiwa omanyi Bayibuli egamba nti okwata zaabu ate n'ogiwa embizi ate embizi negitwala mweyire ebikyafu. Etegeeza kati omugaso gwa zaabu gwadde gukyaliwo. Kati fe abasumba abakoma otusembere ne bakoma kumanya ebintu bino kubanga oba oli awo ekikusomoka n'okimugamba muntu. Amiina. Naye nze ndabye Katonda ng'alwana entalo. Nze ne bwe mba nsaba esaala mbeera muntu eyeegendereza ennyo
Ngumanye lwaki? Kubanga ndabyeko amaanyi agali ku lulimi. Osobola okwogera ekintu omuntu ne kimubaawo. Kati okwewala ebyo kubanga ojja kumira amaaso ga Mukama, Mukama akubuuze amafuta ge nakuwa bagakozesa otya. Kati naawe olulimi lwo lukendeeze lukozese mu magezi agakuyamba. Si mu kutta bantu ba Mukama, si mu kusaanyawo magenda g'abantu ba Mukama. Amiina. Newankubadde bakukoze bubi bitya, olulimi lwo lufuge. Waliwo ebintu ebibaawo omuntu n'okutya nabawulirako obujulizi wano. Omukyali yali akoozimbye mu buliri, naye mulabikira mu kirooto ne mugamba imoka nze bweyasuka nga awonye. Okitegedde ekintu ekyo? Kati Mukama waba akutaddeko tozanyisa kintu kiyitibwa amafuta. Naawe olina amafuta, buli bulokole waliwo amafuta Mukama gamuwa lwakuba yatudde Yesu. Omukazi yampa obujulizi obwo natuuka kanena ne Mukama. Nasemba kubuulirako n'omusajja wa Mukama ogwo mu ggwanga lino. Omukazi yali alina kansa. Omusajja wa Mukama n'amulabikira mu kirooto n'amugamba paawo. Yeyimuka nga atambula yali tatambula. Genda ku ddwaliro okebera nga wayisiwo wiiki kansa temuli. Omusajja nga n'ekkanisa ye tasabirayo. Nga sina mulokole nakuba mulokole naye nga abuyise alaba TV. N'amulabikira mu kirooto kansa n'ewona. Olowooza lwaki eggulu lisobola okukozesa ekifaananyi ekyo okutambuza okuwonya omuntu ng'otomanyi na kumanya nti ali mu kubonaabona, naye n'asaba eggulu erigamba kati ku nsi tusindika ani? Oyo bwe tugenda kusindika mu nsi y'omwoyo asabire eggulu lyabone. Olowooza kyangu? Waliwo ebintu ebintiisa nange nga musumba. Omulala namusanga mu ttawo Michael, obadde wa? Wandabikidde ekyo? Tetwogera nnyo. Ng'oŋŋamba imu oweereze Mukama. Musajja ansinga myaka, yasooka okulokoka, naye bali mu bino ebyobuweereza baagala nnyo ebya kiraasi eby'obunnabbi ebisegedde, ndowooza ye alinza afune $1,000,000 yokka aweereze Mukama. Yabaali anagamba wakandabikira emirundi oba ebiri oba esatu musajja gwe, ng'oŋŋamba naye ngamba olinza ekisebo. Weesiimye ngamba kale osobola okufuuka mukwano gwa Mukama. Eggulu libanga linoonya omuntu gw'okukozesa nga akalulu kagwa ku ggwe. Amiina. Si wano okwogera bingi munnange tebagamba akasajja keeraga. Ekyo si kyendiko. Jjukira bw'obanga onyiiza awo osoja ebitabo mu moodi eno giraba, awo abasiye gwe guba muzimu. N'emmeeme ebyo ebiri open weight nga buli muzimu ogwagala kuwamba gusobola okuyitawo. Yensonga lwaki bw'obanga ogenze buziba mu Mukama buli gy'oteekako ekisiibo ate embeera ekyuka, wabaawo abakusojja. Buli gyewayawula ate n'akuja mu kisinga oba bakazooka ekite n'akiddamu egulu sitaani ng'akuba mu ngalo nti ekyo tukisazizaawo. Mukama yeebazibwe. Yimirira ku bigere byo. Ande koopa rubi sakalaka ya papa. Ogenda